sabbiiti 3 ttiimu y'eggwanga ey'abawala abali wansi w'emyaka 17 okuttunka ne Cameroon mu mpaka z'okusunsulamu abagenda okwetaba mu z'ensi yonna eza FIFA Under 17 Women World Cup nabaagudde mu nkambi ya ttiimu eno omutendesi waayo Ayub Khalifah bw'azuuliddwamu ekirwadde kya ssennyiga korona. Ekibinja ky'abazannyi 30 aba ttiimu ya Uganda mu kiseera kino bali mu nkambi ng'ate omutendesi Ayub Khalifah mu kiseera kino yeeyawudde edda ku bazannyi era emirimu gye agikolera ku mutimbagano. Ejja kuba ng'etendekebwa e Lugogo. Lwaki tetugenze ku FUFA Technical Center? Eyo center twagiwaayo nga ffe FUFA okulanga tuyambako abagikozesa okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. So bajja kuba bava mu hoteli yaabwe egenda okubeera ekisaasi nga bagenda ku Erugogo bagenda okuba nga batendekebwa. Uganda egenda kuttunka ne Cameroon nga 31 omwezi guno era yegenda okusooka okukyaza wano n'oluvannyuma ekyale Cameroon mu bbanga lya sabbiiti 2. Empaka za FIFA Under 17 Women World Cup zigenda kutegekebwa mu ggwanga lya Buyindi omwaka ogujja okuva nga 17 omwezi ogwokubiri okutuuka nga 7 omwezi ogwokusatu. Amawanga 3 ge gagenda okukiikirira Africa mu mpaka zino era ttiimu endala nga bwe zigenda okuvuganya ku mutendera guno. South Africa egenda kuttunka ne Morocco ng'ate Ghana egenda kuttunka ne Nigeria.